Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatulaba mwenna. Amanya n'eddoboozi again. Dr. Hanifah Namala Ssengendo, CEO Stepping Stone Platform. Ekitongole ekibudaabuda abavubuka. Nekyogera ne ku ngeri y'okulabirira abaana. Tuli wano ku programu yaffe nate nga tukimanyi bulungi. Buli musiraamu yenna gy'ali bannange tumanyi. Tuli mwezi, tuli mu kiseera, tuyingira ekisiibo Ramadan. Ate nga munnange nno ne bannaffe abatali basiraamu nabo bakyali mu lenti era nabo balina engeri yaabwe gye basiibamu. Naye tuli wano kwogera ku Ramadan bannange, the gift of Ramadan. Tuli wano nga programu eno nze ndiwo okugibanjulira n'okugitwala mu maaso. Twahirah Islamic Charity Organization, Twahirah Islamic Charity, Twahirah Islamic Center Online School, the Twahirah DAAWAH programs. Bonna abo batwahira bwe tukwasaganya programu eno twagala tuleete okumanya kumpi ne wooli awo. Buli omu agamba tusiiba ddi lwakuna lwakutaano. Wallahi Allah yatuwa ekirabo ky'okusiiba. Bw'oba oyagala ekintu kyonna ekikwatagana ku programs Twahirah zeekola za kusoma, kati ekisiibo kiikino ove mu kisiibo ddala nga toyina kyeweegattako. Join Twahirah Islamic Charity on Twahirah Islamic Center Online School. Online school yiga oba oyingira mu yasaluna oba oyingira mu Qur'ani, hadithi, byonna tubisoma. Nze nsiiba mbeewaanirako ndi student. For sure mu kisiibo kino nteekwa okuba nga neeyongeddeko kinene nnyo naye nga mpita mu Twahirah. Essimu bw'oba oyagala okwongera okutegeera ebikwata ku programs eza Twahirah 0704 9546 oba 0776 85 615. N'essimu eyange nze kennyini kama kwogera. Oluusi tukola programu zino ne mugamba naye twagala kulaba Dr. Namala, Dr. Hanifah. Tubuuza kano tubuuza kali. Essimu eyange eri 0772 750708. Bannange tuli mu mudu ya kisiibo fuwano ku Twahirah ekiriwo kye tugenda nakyo. Kakati olwaleero twasooka ne twogera ne tugamba tugenda kubaleetera emigaso egiri mu kusiiba. Ffe ng'abasawo mukimanyi Twahirah tuyina program gye tuyita health sport. Kati omwo mwe tuvudde ne tugamba mu kisiibo twogera ku programu ekwata ku kisiibo, obulamu n'okusiiba. Kiki tusiiba? Ebyeddiini, ebyagundi, imaani, baseeka bagenda bitubuulira era nga bajja wano ku Twahirah. Kati nze ng'omusawo twayogera ku mulundi ogwasooka tugenda kuba ne programu ez'enjawulo era tujja kufuna ne programu ejja okuddamu ebibuuzo scientific benefits of fasting. Bw'osiiba ofunamu ki mu bulamu bwo? Twayogera okusooka nti omuntu bw'osiiba kikuyambako kendeeza ku sukaali wo, sukaali obutalinnya. Ne bw'oba tonnaba kufuna bulwadde naye sukaali omungi wadde aba tannaleeta bulwadde bwa sukaali naye mubi mu buliri. Twakiraba akuba ensigo, n'akuba omutima, n'akuba nnabaana, buli kimu. Ne tulaba n'okusiiba engeri gye kuyambako okukendeeza oba okuggyawo obulwadde obwa sukaali, diabetes. Mwenna mukimanyika diabetes kumpi kya Luganda. Ebyo ne tubyogerako. Twatandika bwe twamalira ne twogera okugamba nti bannange okimanyi nti bw'osiiba olina exercises z'okola. Twali twakwogera ku exercise ey'okuzuukuka okulya ddaaku. Nti bannaawe omanyi omwaka omuntu guggwako nga adduka buddusi mu kiyigo sususu n'akomawo. Naye bwe tuzuukuka okulya ddaaku tuzuukuka ne tufuna wudhu, that's ablution, ne tusaala ekiro. As you pray omanyi nti neeyo yonna exercise. So ebyo byonna bulamu ofunamu. Abantu bangi ng'oggyeko okusiba omanyi tubeeraawo nga tetufunya na mikono gyaffe. Tubeeraawo nga tetukutamako apart from when we are praying. Kaakati ate okumanya Allah atwagala aziifu okwongeza okusaala ekiro kubanga era bulijjo tuba tusaala ekiro. Mu kisiibo mulimu ekyama ekya swalaati tarawih. Bannange mukyala munnange ali eyo manyiza ekikwata ku bakyala.
abaana bange abali eyo ne babaffe abaami baffe bannyinaffe bonna tetusubwa esswala ya tarawih ng'oggyeko emigaso gye tufunamu mu imaani yaffe mu bulamu. Ekisooka abamu tutambula butambuzi ogenda ku mizikiti tuba tusiibulukuse tulidde tujjudde. Okimanyi esswala ya tarawih eyina emigaso mingi scientifically. Ekisooka abamu basaalira 11 abalala 23 okusinziira ku busobozi bwo. Kyokka ekyokubeera nti ofuna n'ova mu makaago n'ogenda ku muzikiti n'osisinkana abantu n'obatunulako mu kyenyeyo. Hadithi namba shehi wange owa Twahirah yaginsomesa nti ofuna empeera ne bw'oba nga otunudde mu kyenyi kya munno n'omusanyusa. Kano imagine nange jjana Allah gituwe butuufu kubanga Allah jjana gitusembereza. Mu bulamu okusanyuka kiyina engeri gye kikuzza obuto, kiyina engeri gye kikuggyako stress ng'olabye munno n'oga bannange nako mu kulaba mu kisiibo ekiwedde nti agyendi bannange taraweya. Obwo obulamu bw'oba ofunye weggyeko stress. That's part of health. Ekyokubiri oli mu swala n'okanga bulala akazo 11 oba 23 buli lw'osaala bw'oweta emikono bwokka wansi bw'osituka. Olaba bwe tuba mu tarawehe nze mbaawo n'ekikopo kyange wano eky'amazzi oba eccupa yange kubanga n'ennyonta ekwata. Bw'okola exercise n'ofunya ku mugongo n'oteeka omutwe gwe wansi. Nabagamba the science of putting your head down is earthing your head. Abasoma ebyamasannyalaze, what is the importance of earthing? Tulaba bateekako nze ndaba bateekako twagisomanga nga tuziyita earth wire. Ababeera ku sites ezo baziyita teekako asi amasannyalaze tegatukuba. Olaba nti Allah yatuwa we earth twejjako shock, tufuna shock absorbers to our brains. Obwongo bwaffe ne tubuteeka bwe tuti ku ttaka kubanga Allah eyo gravity eyo science mungi. Naye ekyo kyokka ekyokuteeka omubiri gwo n'oba ng'ogutadde bilo wansi kirina science munene ku nkuba y'omutima. Engeri obwongo bwo gye bukwataganamu n'ettaka okitegeera. Engeri yokka exercise eyo yokka gy'okola okimanyi. That's a scientific benefit of fasting kubanga tarawih ebeerawo mu kisiibo kyokka. N'olwekyo ffe wano ku Twahirah bannange abaagala ebingi ennyo ku Twahirah mukube nammwe ku ssimu ate mujje tulina charity. Ebyo byonna bituyamba, tulina emisomo. Bino byonna baseeka bagenda kwongera babitusomese. Nze ndi eno mu science ey'ekisawo ate bashehi bagenda obituleetera mu ddiini. Naye mukube essimu za Twahirah 0776 85 6115 oba 0704 95 46 8. Sheikh Akiramu yabadde ngamba nti Twahirah tulina amwe ya charity. Bannange mulina engoye oyagala kuwa bantu byakusiibulula, oyagala bintu bikuŋŋaanya, gw'oli eyo toyagala na bantu kumanya, olina sukaali, olina kawunga, olina kikyonna kireete ku Twahirah. Nze nabagamba nti Twahirah eri kijabijo naye osobola n'obbireeta ano ku Kisaasi College School n'okuba nti bannange bino ebintu bya Twahirah nze kennyini nja bikwata mbivuge mbikutwalire ku ekijabijo. Oba olina ngoye, oba olina bitabo, oba olina ki, Twahirah Islamic Charity Organization mu kisiimo muno tugenda era kuddiza sente tulina zijjamu mwe n'ebyokukozesa. Totawaana gamba sirina budde. Ffe aba Twahirah tugenda kufuna obudde. N'olwekyo emigaso gy'okusiiba ng'oggyeko esswala ya tarawih ebyo byokka bye twogerako ebya charity. Twayogerako ku programu emu ne tugamba nti health is not just about not having disease. Nti ebyobulamu tekitegeeza just butaba na bulwadde. Naye ne bw'okola ekintu ne kikusanyusa muli ne kikumatiza kyongeza obulamu. Mu kisiibo tulina okwongeza saddaaka. Ekyo kyokka ekyogamba nti nno mpaddeyo ebintu mu Twahirah Islamic Charity Organization kikuggyako stress. It's part of health by the way. Kimu ku bikuleetera obulamu. Those are health benefits eziri mu kisiibo. Nsiibye ngenze n'ensiibulula abantu. Ekyo kyokka okuwulira omutima omulungi n'ogamba nti nsiibulidde abantu ba Allah, ekyo kyokka kikuggyako stress. Hence health
kubanga tumanyi stress ejjako obulamu. So ebyo byonna migaso. Kati mu kisiibo togamba nti nina 10, 10 lugula ekiwagu ky'eryenvu. Ekiwagu ky'eryenvu kiriko eminwe emeka? Eminwe kumpi 3. Can you imagine okusiibulira abantu 3? N'obeera awo otambula oddayo n'ogamba nange 10 lwange nsobodde okufuna abantu 3 ne mbasiibulira. Jjukira nno bw'osiibulira ofuna empeera ezizo tezitoolebwako naye ate n'ofuna oli yennyini gw'osiibulidde afuna empeera ze naawe n'ofuna ezizo ng'ate tezeetoddeeko. So benefits of fasting, benefits of Ramadan. Mu kisiibo muno Ramadan tusiiba ennaku endala naye esswala ya taraweehe ffe wano mu programu ya health sport obulamu tugireetedde mu perspective eya health. Esswala ya taraweehe togitwala nti ya musajja. Ekisooka engeri gy'oba ng'osaala bw'onywa ne ku mazzi you are washing away. Abantu tusaala n'oddayo n'odduka n'ofuna ne wudhu n'otuuyana. Ebyo byonna that is part of health. So that exercise that happens only in Ramadan, mashallah, ya Allah, kituwa otuwa obulamu otukumira ebiyungo byaffe bino tusobole naffe okubanga eyo exercise wallahi Allah gye watuwa tubeere ya Rabbi nga tusobola okugibeerako tufunemu omugaso. Bannange, Twahirah Islamic Center Online School bagenda kuba n'emisomo miyitirivu kuba bukubi simu tugenda bannange wabula ngenda okubira Sheikh Yakira mu muga ngenda kwenrolinga mu programs enda wakiri Ramadan eno I should be different. Sisobola kubanga yonze yomu bwe mansobola okwata essimu nenjiga WhatsApp nenjiga TikTok. Lwaki mu kisiibo kino nga tuyina omulamwa ogukwatagana ku kusiiba? Lwaki senrolinga? Lwaki sikuba simu zino eza Twahirah nemmanya nti nina programu gyenjiikiriza nze nkuyita nakuyiikiriza kubanga we shall be busy forever. Naye program zigenda kuba oba tusomese ekisiibo kimax. How do you maximize? Actually Sheikh Yakiramu agenda tuteerawo programu eyo. How do you maximize benefits? Nze ndi ku benefits z'abayabulamu waliwo benefits endala ze bagenda otusomesa basheehi baffe. Twahirah erina basheehi sebo balabanga abato naye nga batukwata seekanga nzize emabega bannange. Dr. Hanifah tokisomye naye kati mu kisiibo ngenda kwongeramu amaanyi ndabe nti nnyongera okusoma Quran. Egyo gyonna migaso mu kisiibo Twahirah. Omugaso omulala gwe twagala okwogerako omugaso ogw'okutaano mental health. Bannange mukimanyi COVID bwe yajja abantu bangi twatandika okuwulira ekigambo mental health, ebyobwongo, omutwe. Mental health and fasting. Do you know that when you fast you have mental health benefits? Because you have scheduled your eating. Omanyi ngenda kulya ssaawa emu ndyekoyo kenywayo kendyayo ku 3 n'ekiro. That thought alone, organizing your thoughts, is part of mental health engagement and advantage. Nti omuntu oba oli awo omanyi sigenda kulya. That one alone, by the way, our body are made up of our thoughts, and also our thoughts make our bodies. It's either way. Nti byolowooza birina engeri gye bikuzzaamu omubiri gwo ebirowoozo. Omanyi nti omuntu waliwo obulwadde obw'ebirowoozo. Obulwadde bw'ebirowoozo buluma nnyo ate butta. Fasting helps in your thinking process. Bw'oba osiibye obaala ati lwaki toba na bisukaali bingi nnyo kubanga sukaali bw'agenda ku bwongo ekiddirira kiba kikwebaka. That's why you see ne bwe tuba mu meetings most of the time abantu after lunch bwe ziwera ssaawa 8 bwe muva mu kulya ogenda okutunulira ku buli muntu nga bazibirizza beebase. Why? Sukaali ali muli mu bwongo agenza akwebasizza. Bw'oba osiibye you are so actively thinking during that day. Zimuna eno nali ndowooza nti obenjala engeri gy'eba ennuma ate nwenja okwebakiriza ennyo. No. Bw'oba osiibye obeera more alert. So thinking process, because you have scheduled your eating, your sugars come and happen, increase at certain points in time. Kitegeeza n'okulowoozako. Bw'oba osiibye
Tuyina hormones naye nja kubuuza seeka hormones mu Luganda kye kikyuba. Allah yatukolanga mubiri gyaffe mubaamu obusimu, mubaamu chemicals, mubaamu ebirungo, akatubiyita ebirungo lwaki ye twemenya. Health sport wano eyamba kuzza lulimi mu ngeri eyanguwa. Tuyina Allah ebirungo bye yatuwa hormones. Tuyina ekirungo kye bayita cortisol. Wabulako Twahirah program buli muntu musawo wakiriga akagambo cortisol nga tumanyi okwogera WhatsApp, Instagram. Tuyina ekirungo mubiri gwaffe kye bayita cortisol. Ekirungo ekyo bwe kiba kingi nnyo mu mubiri kireeta stress. Kizuuliddwa scientifically nti omuntu bw'oba osiibye ng'olina good thoughts, ng'olina scheduled eating, it helps to regulate cortisol. Ekyo ekirungo kye bayita cortisol kibeera controlled. The moment it is controlled, it reduces stress. Abantu mutera okugamba bannange ndi stressed, gundi ton stressinga. Kaakati n'okusiiba kukuyambako okubeera nti kukendeeza cortisol, ekyo ekirungo Allah kye yatuwa ekitera okweyongera oba olidde oba oli awo otawankana emmere ekujjudde mu mubiri. Ekyo ekirungo kye bayita cortisol kituyamba kinene nnyo okubeera nti kiba regulated. As it is regulated, it reduces on stress. It helps to enhance your ability to think. Because hormones zo ziba organized zitya wano bwe tuba tetusibe kati saawa bannainza okuva ku makya nkedde nendi akatogo bwe ntuuse wano wendi nendi ekindaazi ne kabalagala bwe bamuleese ne ŋŋamba mwagala ate kati ninze kyamisana bannanka kati ate bwe zinaawera 10 ng'ate njagala era ka evening tea kyokka no n'ekyeggulo bafumbye kwegamba because of the organized and scheduled eating. You manage ebyo ebirungo ebimu ebijja nga birungi naye ng'ate bwe biyitirira bibeera kizibu gye tuli. So tuyiga olwaleero nti bw'oba osiibye because of scheduled eating, ekirungo ekya cortisol Katonda kye yatuteekamu oba okikontrolinga, buli lw'okikontrolinga, buli bwe kiba nga tekipaaluuka kuba oli alya nze nno ntambula n'ekikopo n'ennywa n'onywa kyayi engeri gy'oba nti okikontrolinga, it helps you to schedule your eating, you improve your thinking, okulowoozaako ne kuba improved, you control that cortisol which brings the stress. Kati kitegeeza bw'oba toyagala stress kuba stressed bannange siibako ne bwetaba Ramadan. Kati ate Allah ffe yagituteerawo nti during Ramadan tuyina kusiiba. Kwegamba Allah ayagala tube nga tukendeeza ku stress. Neffe ebyo ebimu tetubimanya. Twalinga abato nga tusiiba, mami asanyuke, daddy asanyuke. Yes, ffe abato ffe nange olwo nno ndi muto. Yes, we can do it like that. Era n'ekyo nakyo kirina advantages. Doing things that make mommy happy or daddy happy, that's part of health. Kati ffe abantu abakulu tutegeere stress bw'oba osiiba eyina okukendeera scientifically. Naye ng'ate omanyi nti bwe tuba tusiibye olw'okuba nga tuba tulowooza nnyo ne ku Allah waffe. Nga bwe mbagambye bwe munaagenda ku Twahirah Islamic Center online school ne mwenrolinga seeka already yaŋŋambye dde saa bwezi tujja kuba tusoma bwezi tusoma olw'okuba nga obwongo bwo oba obushedulwinze nnyo okudda ewa Allah. Yes, buli kaseera tuba ewa Allah naye bannenze mu kisiibo nteekamu 4 wheel mayi bw'otuuka nga waseerera nnyo bw'oba wa mmotoka oteekamu 4 wheel drive. Kaakati ogenda kuteeka otya 4 wheel drive in your iman? Ekyo kyokka it's part of health because twakiraba nti ebirowoozo n'enkola y'oba olaba Allah nti akusiima, that is part of health. Kikwongera obulamu. Yes, kikuwa iman. Wherever you increase your iman, you are increasing your health because you are improving your mindset. Byolowooza, byokola, that's mindset change. The moment your mind sets to change, you see what I mean? You are improving your health. Bannaye wabula Twahirah mwebale kutuwa opportunity. By the way,
ffe twasoma ebitabo bannange twasoma saayansi tulinda balwadde bajje batulabe naye Twahirah egamba Dr. Hanifah weyayi jangu oyogereko n'abantu. Therefore subscribe to our channels. Bwe bw'oteekamu Twahirah YouTube kwetuli zino essimu ziri ku WhatsApp, Instagram, yonna gyetuli. Teekamu Twahirah Islamic Charity Organization, that's the Instagram kwetuli. Twahirah Islamic Center Online School, Twahirah DAAWAH. Wabula Seeka Ismail agenda okuba mu DAAWAH. Seeka tondeka mu DAAWAH kubanga nange nabagambye nti obulamu buli lwobeera n'abantu n'oyongeza imanyo, you are improving your mental health. Remember today we are discussing mental health benefits of fasting. Kakati saawa 8 mu kifo ky'okubeera nga ndi mu kunoonya byakulya njagala ngendeko mu DAAWAH. Bu audios Seeka Sheikh Ismail bimpeereze because we are here to improve health. Health is not only improved when you go to the clinic or hospital. Chovola baffe tuva mu malwaliro tujje twogere nammwe. Ebyobulamu tetubisanga mu malwaliro. Actually malwaliro tugendayo ng'ebyobulamu tumaze obbyonoona. Ngendayo ndi mulwadde. Kati Twahirah etugamba tolinda kulwala. Tuyina a whole program. It is health sport talking about health. Therefore, let's embrace this program. Bannange nga tumaliriza programu yaffe tuli ku bulungi obuli mu kusiiba naye nga obulungi mu bulamu. Bya bulamu ki byofuna? Tuyina kati emigaso 5 gye twakwogerako. Twayogera ku kukendeeza sukaali, ne twogera ku kukendeeza emikisa oba okukendeeza obulabe obuyinza okuva mu bulwadde nga diabetes. Twogedde ku exercise. Twogedde okubeera nti okendeeza stress, mental health benefits of fasting. Ebyo awo leero we tusinze okwesiba. Ne tugamba bw'oba osiibye thinking process yo eri scheduled. Scheduling to wake up at night. How many of us wake up at 3 a.m.? But imagine the whole month we are going to be waking up ng'ekituzuukusa kimu kusanyusa Allah waffe. Can you imagine? That is health, ebulamu. Buli lwolaba nti osanyusa Katonda naawe ofunamu kubanga Allah yatugamba yatutonda si kubeerawo just kumusinza. Can you imagine nti mu kisiibo Allah atuteerawo programu namba ya mwezi kweddaabulira. Ffe abali mu programming tubeera ne retreats. Ne tubeera nga tugamba bannange eno wiiki yakweddaabulula. Ekisiibo tweddaabulula. Tufuna emigaso mu busiraamu bwaffe mu imaani yaffe. Naye tuleke kulowooza nti byebyo byokka kubanga awo oyinza okugamba ebyo yenewe Allah afunamu kubanga tuba tumusinza. Naye naawe ofunamu. Gwe afunamu gwe. Ofunamu kubanga okolera ejja naabyo yo naye ate ofunamu mu bulamu bwo. Bantu bameka bava mu kisibo nga ne skin zirongoose. Eyo ejja kuba programu yaffe eddako. Skin benefits of fasting. Wabula Twahirah mwanoonya nze kanzize eri community biidhinillah. Naye bw'oba oyagala ebisingawo ekikwatagana ku byobulamu kuba essimu yange 0772750708. Oba osobola okuba ku ssimu eza Twahirah 0775856115 oba 0704954568. N'olwekyo nga tumaliriza programu yaffe eno episode 2, programu ey'okubiri, twongera kukaatiriza migaso gya kusiiba. Amanya n'eddoboozi nsigadde Dr. Hanifah Namala Ssengendo. Ndi musawo ate era ndi director wa Kisasi College School. Naye ate era byonna ebikwatagana ku budaabuda Stepping Stone platform gye tuli mutunoonye ku mikutu gyaffe. Gweteekamu Stepping Stone platform oba noonya Dr. Hanifah Ssengendo. Ku mikutu gyonna kwetuli. Oyinza okunnoonya n'ofunira eno ku Twahirah. Gweteekamu Twahirah Islamic ojja kulaba nga ne Dr. Namala ajja teekamu Dr. Namala Twahirah ojja kunfuna. Sheikh Akiramu Sheikh Ismail ne gurupu yo tuweebaza nnyo olw'okubeera nti mwagala okuzza eri abantu. Era programu yaffe eno
tunoonya abatuteekamu ku ssente kubanga bannange mafuta airtime ebyuma byonna buli kimu bwe muba olina Allah akusitudde tuteekemu ssente Twahirah kuba essimu zaffe ojja ogambe nti anze eddakiika zino eza Dr. Namala zayogerera nja zisasulira by the way ezo ssente ate tezidda mu nsawo yange ze tuzze eri mu Twahirah Islamic charity ate ne tuzizza mu bantu abeetaavu okitegeera togamba anze Dr. Hanifah gwempa nedda oba onjisirizzaamu buyisiriza ate ne tuwa abeetaavu n'olwekyo essimu zaffe nga maliriza 0776856115 oba 0772750708 oba 07049546 mutunoonye biidhinillah. Bannange tubaagaliza ekisiibo ekirungi, tubaagaliza mufunemu ebyobulamu mu kusiiba, mufunemu n'ebirala basheikh baffe bye bagenda otusomesa. Sebo seeka wange wa Twahirah programu njirabye, ngenda kwongeramu amaanyi nsome nange nfune emigaso eginnyamba ate era eginnyongeza obulamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.